tuleete nansana omulimu guno ne gutandika. Twagala kwebaza n'okwewaayo ku lw'omulimu guno genda mu maaso. Mukama kutuwere nnyo era kuwangaaze nnyo nga bw'otera ogamba ttiimu lwenge bassebo ne bajja mumire ku bigere byammwe tukube engalo tuwaanize birthday boy waffe ajja mulimu family ya protocol mwenda mwebalije ebigambo ebirungi okubira ku Grace Nabakadde Mr. Talugenda. God is good to you in the country. Kugenda ku Mami Alison abujulizi bwonna bwempulidde leero Katonda yeebazibwe. Kusiima nnyo olw'okutukulembera obulungi ng'aba protocol. Bannange leero obudde bwe bukya nze mba njagala kukola ekintu eki ogenda mu kyaki amusemujuulo omukyala neyanziza nnyo. Ekyokubiri mba njagala kubeera n'abantu abakadde bamulekwa bannamwandu abaana b'okubbala Mukama yeebazibwe ba single mothers. Nze nkimanyi bulijjo sifa abakuwa emmere gy'oli tusobola n'ogiteekaawo n'otagikima weebale nnyo kugikima. Nkimanyi ddala mu Buganda enkuba eba mukisa naye emmere egy'entono ennyo bagibikkemu oba tusabe kuberekera ekyangu kyekiriwo mukisa neyanziza nnyo ebigambo ebirungi. Bayibuli egamba nti ebigambo ebirungi biwonya amagumba. Tweyanziza nnyo abatuwadde emmere tukubireko abatuwadde emmere yokkalira abantu. Bamemba bawakipawusi bonna tubakubire mu ngalo inammwe bannange neebalizeeko. Tweyanziza nnyo emmere eggwawo naye omukisa tegukola ki kati eno saavisi yakusabira mukisa olunaku lumu lukye ng'ate gwomu ku batuwa emmere yogabira abalala. Ekyo nga sinnakikola nenda kusaba nsooke nsaba Esala eyeebaza. Ayi Katonda muyinza buli kintu. Kweyanziza nnyo bweyakwata ku mukono n'oteekako omukono gwo n'ompandikiranga ennyimba olw'omwoyo omutukuvu ate n'ompanga enjiri. Mukama ekitiibwa kikuddire naddala olw'ekkanisa eno eyatandika mu muti nga buli omu agijereka. Weebale nnyo Ayi Katonda. Najja wano wanyina emyaka 19 netandika okuyimba ennyimba ez'enjiri lwekennyini n'oziteekako omwoyo n'ozitunda mu mitima gy'abantu bo abalokole n'abatali balokole. Weebale okuganja otaddeko
n'omusiraamu n'omukatoliki n'omuprotesitanti n'omusekenisite n'omusirikale n'atali katonda wadde bonna ne banjagala. Ayi Katonda oyo abeera kwesinze. Weebale ekkanisa eno gijja mu bantu 9 n'ogituusa mu bantu 11. Weebale olw'ebirungi by'otukozesezza. Era Mukama nkusiima nnyo. Maama wange yafiira ku myaka 26, taata wange yafiira ku myaka 3 ndowooza mu 2 oba mu 3. Lengera mpezeza emyaka gyegyo 39. Ekitiibwa n'ettendo bikudde. Kitegeeza maama ne taata bwe bafiira nze nayiseewo. Weebale otuleetera emikwano. Weebale Amanda step brother wange. Weebale okutukuma okutuusa kaakano. Weebale okubeera omuzadde. Weebale okutuleetera emikwano. Weebale otukubagiza. Ayi Mukama, bano bonna abayimiridde wano nze ani ntiize musumba waabwe, abasajja n'abakyala b'ebitiibwa. Weebale nnyo kubagwe Ayi Katonda okubagiza Sayuuni n'otuddizaawo bwe twafiira. Nga Esala bwe yagamba nti n'oleete ozesezza enseko Ayi Katonda, n'oŋŋangisa n'ennyumirira ku bituuti eri abantu nga n'okulokole si balokole, nga banywedde n'omwenge nga batamidde ne bayimba nange ne basanyuka nange nga nnyimba ennyimba ez'enjiri ne batankuba mu kyupa ne bawanika mikono ne tusaba. Weebale olwa acceptance. Weebale olw'okukkirizibwa. Weebale olw'okuganja. Weebale olw'amagezi. Weebale olw'emikwano n'onninnyisa ku nnyonyi. Ate ku airport ne wabeera yankima lwesiinaako Buganda naye n'agamba nkukimye nga Muganda. Weebale olw'abantu abatuwadde ssente zaabwe Ayi Katonda okuzimba ekkanisa. Weebale Mukama taata. Weebale Mukama n'abasiraamu nabo ne batuwa ssente tuzimba ekkanisa. Abavuga boda ne batuwa ssente. Nasanga wa boda namba 10 naga lutwale mu kyaki. Nasanga abasiraamu ne batuleetera wano emmotoka namba ng'ejjudde amataffaali. Weebale olw'abo betumanyi abali ku online church, abali ku ebweru, abali e Uganda. Weebale okutwanjula Ayi Katonda. Akakanisa ke twatandika nga terina omwaka manyi nga tujerekebwa nga tuvumibwa nga buli muntu agamba obuyimbi buyaayi, bonna n'obaswaza, bonna n'obasirisa, kanisa n'okiyimiriza okutuusa olwaleero. Weebale Ayi Katonda olw'abamulekwa abasoba 12,000 oba 10,000 abali mu Massive Orphanage, abaana abayiseemu ne balinnya n'ennyonyi ne basoma ne bamala ne batandika n'ebitongole. Weebale Katonda omwesigwa. Ffe abaagiregebwa, abaavumibwa, abaagala nzaani Mukama gwe batuuza mu maaso ku buli mukolo. Ekitiibwa n'ettendo bikuddira Ayi Katonda olw'okuganya. Ne leero tubadde tujja abasirikale ne bayimiriza emmotoka bweziguddewo mmira ne bagaa kale mugende ne banno bonna. Nenjogera n'ababadde mabega nti abo nabo bali naffe nabo ne babaleka. Muwala wange ebirungi n'agala naye Katonda gy'oli. Ayi Mukama weebale nnyo olw'okuganja. N'oyimirira mu kyalo era Akaayi abantu bagasi gwe Bugembe. N'oyimirira eggulu olina gasimanyi gwe Bugembe. Oyo bw'ataba gwe nga gwatuuza omuntu abeera Ayi Katonda. Si ffe wabula gwe Ayi Mukama. Ffe baani abatayina mmere okubanga tuyita abantu tubawe ku mmere. Mukama onnyimiriza ku kituuti nga nyina emyaka 19 buli sande ne watabawo sande ne bagaa nti kati mulwadde ali ku kitanda. Ayi Katonda ani gwe tuyinza okusima okuggyako ggwe? Ani oyo omulala tunaamusinza bw'abanga si ggwe? Gwe Katonda gwatuyimiriza wano. Endwadde zonna n'ozituyisaamu Mukama. Ne tutambula mu nguudo ne tuyita ku bafu. Abantu ne bafa emmotoka ne zibakoona. Lumu nga 31 omwaka guli naliva ku kyaki. Nendaba omwana nga asala ekkubo nga apima ku Southern Bypass. N'apima omusajja n'apima agenda okusalamu ati emmotoka nemutadda. Namulabanga mulamu ne mulabanga mufu in microseconds. Weebale okutukuuma Mukama. Abamu ne kibasukkako ne batandika n'otubika. Ennaku ez'olwo yateeka ne ku TikTok ye nti Bugembe afudde. Nga kwegamba baagala tube bafu. Naye n'obaswazanga n'oteekako engalo yo. N'otukuumanga Ayi Katonda. Ekitiibwa kikuddire Mukama. Gwatukuumanga twebasa, atukuumanga tuzuukuse. Gwe Katonda asirisizza abalabe. Nze ndabye bangi Mukama oli n'ayimba oluyimba lumu 2. N'asigaza eddoboozi eddungi n'ennyimba ennungi. Naye ennyimba ne zikomaawo. Naye omwaka guno okuva ku yero wandibadde mufu lengera embaali 2
Katonda watuna Mukama ebintu bya Mukama bikuzaabuza bamuyita Yesu okugenda ddala ne tugenda emyaka 10 nga buli mwaka tuwadde oluyimba paka ku zino ze tulina Katonda abanako akola Katonda yabadde mwene ensonga omwoyo we paka nekana akapya kendi mu kufulumya Katonda gyali olwaleero ku birthday yange kasiemu omukazi w'omusajja amaanyi alimu okusuula abaana abo omukazi alimu okanyiga abaana be bamulekera abanye balivaamu badokita baloya bainjiniya balivaamu bapasita balivaamu Mukama weebasiwe nnyo Katonda muyinza wa buli kintu weebale nnyo Mukama ne tulaba abantu nga tumulako entalo ne ziyimuka ne zifuuka ensozi ennene naye y'omu mwenda olw'okutaano lumeeredde olunyiriri oluwooma nti Mukama asembeza ensozi Mukama ajjawo ensozi ne zitamanya weebale Mukama ffe baani abaganjiza essaaga z'abalabe baffe ne zitatuukirira abantu ne batuwa deadline ne bagamba abo bajja kwa lunaku bweruti bajja kwa ku lunaku bweruti naye buli deadline ne tugiyitako kyolaba jonna wandise nga maama yafiira kwa 26 tata yafiira kwa 3 awo naye deadline sitani ze yateeka mu nyumba yaffe nze naziyiseeko Mukama weebale nnyo Mukama okuganja weebale nnyo Mukama oluyimba lwange ne lukubibwa ku leediyo z'abalokole ne lukubibwa ku leediyo ezali z'abalokole juzi nabadde nnyumiza nti ninabadde ku TV wange nga buli ajja ku TV mumanyi nga nyina n'ennamba ye n'abali ebweru ekitiibwa n'ettendo bikuddire ekkanisa eno n'ebeera ne saaviisi 4 ekkanisa erimu abantu 9-10 oyo bw'ataba Katonda abeerayo ayi Mukama kyekyagezeza mu kanisa ne baganda bantu bano basa amasuuli n'okubabulira nti Katonda gyali Mukama twala okusiima kwaffe ne tutandika ebusaabala n'okuuma enkuba omwaka gumu n'emyezi 3 nga buli lwakusatu ebusaabala prayer enkuba tetonnya buli lwakuna enkuba tetonnya buli lwakutaano ekiwaatu nekyaboko prayer enkuba tetonnya twagenda tetulina gwe tumanyi tetukubira bantu masimu tetuweereza mamotoka naye abantu bajjula mu nkuŋŋaana ezo buli lunaku bwe nowanirira ebire ayi Mukama ffe baani ne twogera ekigambo ne kiba ne tumenya ekkanisa n'esituka nyina mukwano gwange yamenya ekkanisa teyasituka naye twagimenya n'esituka n'otugulira ettaka wano eriri mu buwanana n'obwanana bwa ssente ffe baani abagenda okuziikisa nga si ffe be baziika musajja omusiraamu abaddewo ng'atuwaana nti gwe bagenda ne musabira katono bwama lwaki ffe abasabira kisi ffe be basabira lwaki ffe abagenda oziika so si ffe be baziika okujjako nga Katonda atuwagadde nnyo si magezi gaffe n'omala emyaka 2 ogamba yagenze kuziika naye nga si gwe baziika weebale nnyo omuyinza wa buli kintu weebale nnyo Katonda omwesigwa weebale nnyo Katonda ayagala abatayagalika weebale nnyo Katonda atakoola weebale nnyo Katonda atasosola weebale nnyo Katonda eyankwata ku mukono nga maama afudde taata afudde muwere Brian Ndumba ali mu Amerika ekitiibwa n'ettendo bikuddire weebale emikwano gyotuwadde e Canada, South Africa, Australia weebale emikwano gyotuwadde mu Africa e Dubai e Qatar e Jordan buli we tutuuka e China buli gye tugenda ne tutuukanga n'abazungu be batukima ku kisaawe weebale nnyo ayi Katonda weebale nnyo ebirungi by'otukoledde weebale nnyo Mukama weebale nnyo ayi Katonda weebale nnyo ekitiibwa n'ettendo bikudde era tukwebaza okusinga ennyo okuyimira ku kitundu kino okuva emyaka 19 buli saani n'otuwa ekigambo ekiramu n'otuleetera abayambi n'otukwatirako weebale nnyo Mukama tesaala z'abalabe baffe n'ebisuubiro byabwe byonna tebituukiridde era mmanyi nti owulidde okusiima kwange sirina bigambo bimala kwebaza naye weebale nnyo weebale otukuuma eri endwadde weebale otukuuma ku nguudo weebale otukuuma nga twebasa weebale otuzuukusa ku makya weebale ekyokulya ku mmeeza yaffe weebale ffe abatalina mmere okuba nga tulabirira abaana bamulekwa ne bannamwana weebale Katonda era na buli abadde mu lukuŋŋaana luno nkusabira birthday yange erijja mwaka gumu okuva leero naawe olibeera awo
ng'agw'omu ku batu b'emmere, ng'agw'omu ku bayamba. Eby'omulembe tuwadde biggwawo, naye ebigambo Grace byayogedde leero, ebigambo Semuti byayogedde leero, ebigambo Talugende byagambye leero, bibadde bituni naye nga binene, ebizibu biggwayo. Bayibuli egamba mu limba lwa Sulemaani 2:11 tikulawo eddirisa olabe embuyaga eweddeyo. Era Mukama tusaba n'enkuba erimu okutonnya erekeraawo tusobole okumaliriza emmisa n'abantu okubawa ekyokulya. Mukama ekitiibwa kikudde era n'enkwegayirayo Katonda totuvaako n'omukono gwo tegutulekaawo. Weebala okunsonyiwa ebibi kubanga situukiridde, naye Taata obadde wa kisa, onsaasidde ngira leero enyimiridde wano n'embulira egiri neekoma ku bantu naye nga nze situukiridde. Ayi Mukama n'okukuuma era n'ompa omukisa omulala. You are not an easily angered boss. Osaasira mangu era ekisazo kibeera kipya buli kumakya. Webale n'olaba amawulire baseeguya bano ne bannange bannabawakko ne gurupu yonna okuganja kutulage gye bali kubanga sebani atalina nsobi nga bakedde kugamba kunoonya nsobi basobola okuzifuna, naye emyaka gino gyonna ayi Mukama babadde bamukisa gye tuli. Weebale Mukama olw'okuganja. Weebale n'olaba serebu abajja wano buli lunaku, si ffe abasinze ekkanisa ennene naye bafunawo ewaka na buli endwadde ez'obonyeza. Mukama nja kwebaza nakwebaza ku makyera akyakwebaza naye njagadde nkwebazeeko wano mu yeekaalu y'Omukama. Tukweyaza Mukama, manyi n'omukyalo ojja muleeta era ndijano nga nyina n'abaana n'abazzukulu. Ekyo nakyo ojja kikola kubanga nekyo ekibuuzo Mukama jajjamikulu ate ojja kinnyanukulira bulungi lwe Katonda nsinga okumanya n'okutegeera. Weebala okunkuuma emyaka gino gyonna. Ekitiibwa n'ekitiibwa bikudde mu linnya lya Yesu Kristo Mukama. Badde nsaba tutwale eddakiika emu tukubire Katonda mu ngalo nga tuyimusa. Tumukubire mu ngalo abamwe yafuuka kanisa yammwe Big Eye sanyuse abambumbu bandaze ku makyanga mwapandiiseko bulungi. Mwebale nnyo Seeguya, mwebale nnyo kino kyafuuka kitabani kya Kuki naye bamwita Nneko buli kase yafuuka muganda wange. Mwebale nnyo endala n'owakagaali bamutuuse Haji. Mukama mulungi nnyo abantu yeebale okukuumira omwana Pasita Kembono atebbanga ajja kubeera kuba mu ntunga ebajja okubeera entandikwayo. Pasita Kembono bemutulira mu nsi nga ye muntu ajja okubatuusa mwenna abamukiririzaamu. Emmotoka gyali balina obwemmere fenna tujja kugitanga kubanga Pasita Kembono mu nsi Uganda ne Pasita munne gwe bayita Mwami Bugembe bankolera ekintu kyendifangaala. Bankolera ekintu ekereziya z'abantu okubeera nti bamwewakana, naye omwami ono n'agamba nti nja kusobola okumuwa ekitiibwa, okumwesisa ekitiibwa mu nsi yonna. Ne bamusabira nemumusabira Katonda kubanga ekintu ekyo kiri kyerabira okumusaba emiba. Nze ntisajja bw'ogambe nti ab'emyaka omukulu wali mukolosa agambe nti omuntu asolobera emyaka 6 tagenda mu kuwavugisa, naye nze emyaka 6 nzisobyawo. Naye Pasita Bugembe Mungu akusaasire. Bannange Haji atuwadde omuti, emiti gya siyanat
siyanata kati gwajimba wetumane ebitakwatako eyanziza nnyo ngena gisimba ewano tufa weginamera nga mbaleeterako waliwo factory egyokunyamu kiyitibwa eyanza nnyo haji shawa ne sami abolugana mukama yebazibwe amina amanya Samian shawa mama Jona tata Jona olunaku olwaleero tusazeewo tuyishinge musumba birthday yake omusumba okwogera kwekyo twakozeseza omukisa guno kubanga kufa ekibeera kizibu nnyo okutuuka kwabo abantu abeetaaga ng'abakadde abalema n'abo abaana abato ne tugamba katukozesa omukisa guno naffe tugwe kwabo naye musumba njagala kusaba ngeri gyoli nti osaba bakadde ogenda kuba bakadde bato badde nsaba ne muganda wange mugyali omuto naye omubalire ku layini omuwa ekyo omuwaayo tweyanziza nnyo tweyanzenye batuwadde tweyanza nnyo tweyanzenye enkutyembulire kuli kutya yangu wano gwe mwami anitanga Joni ani wene emyaka emeka ako Joni teka wano nange njiweze mmenyera ekiteka kawo Katonda akuumye omwana Katonda yebazibwe wafuna omufaliso buli amina webale nnyo okusiima kale nebaza nnyo nga anyumirwa oba asiima obuweereza bwaffe okuyimba enjiri olwaleero yambayo omuntu beerako omuntu gwowa ekyokulya waliwo abamu oyita mu motokayo nogenda mu kikomera kyo si kibi naye bwolinaaba oyitakaawe nga bali abo bakolawo kaddaala tebalina kyakulya bonna tuyinza obutabayambira owashipaus naye oba oli China oba oli Canada oba oli Rwanda oba oli Dubai oba oli Qatar beerako omuntu gwoyamba oba oli Canada oba oli mu America oba oli Australia yona gy'oli nkusaba olwaleero wakiri waayo omuntu engatto waayo omuntu ekintu ekirungi gulira omwana ebitabo beerako gwowa fiizi beerako omukadde gwoyamba beerako omulema gwogulira akagaali kano kyaki yakako olaba kano kyaki yakamuwayanjagano nga yeewalula beerako omulema gwogulira ku lusozi ogeka akumazeeko akasozi bwakubuuza lwaki leero oli mulungi nnyo omugambe ekitiibwa kya Mukama birthday ya pasita waawe amina amina maama oli bulungi oli bulungi tusabisa kulaba maama olina emyaka emeka maama naye ng'otambula Katonda yeebazibwa nti mukadde emyaka n'emeka maama kikumi naye Katonda tumukubire engalo tusabise maama wabaki eriiso sembera wentana yajja yakwata omuliro wajja omuliro nerirwanira ddala amina 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 tunabamina tetwalina ito yesu twasabakiro ekkubo yakuha katibaeewa tutukira kayumba ketaka awe twasula
Chakumirera